Leero mumanya Serebu nkuletedde Code Gakpo ng'ono omuzannyi w'omupiira okuva ali ku ttiimu eya Liverpool mu ggwanga erya Bungereza mu kikopo ekya Premier League. Nkwaniriza ku Falke Official omukutu gwokka ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo n'ebikwata ku baserebu ab'enjawulo wano mu ggwanga Uganda ate era ne wabweru wa Uganda. Ate nga gwe yanyumirwa firimu ez'ebina Uganda nga zizannyirwa mu lulimi Luganda era beera ng'osubscribinga ku Falke Official yongere okuba nga nte ofuna ebinyuma nga nte bw'oyiga. Kati nkugambye kafirimu kaffe akaliko ssaawa zino bakayita First Love oba omukwano omukake nga ka butundutundu beera nga nte okanoonyaako okakase ki kyenkugamba. Nkugambye olunaku olwaleero nkuletedde Code Gakpo era ng'ono omuzannyi w'omupiira wali ku ttiimu eya Liverpool era nga azannyanga left winger ate era ng'asobola n'okuzannyanga omuteebi era ng'ono omwana nzalwa ya Netherlands era nga ne ku national team ey'eggwanga erya Netherlands omupiira agukubira ddala era nga bwe tugenda okubeera nga tumanya biki ebimukwatako mu bulamu bwe obwa bulijjo obulamu obw'omupiira na biki by'asobodde okubeera ng'awangulako n'ebyobugagga bwe nga bibirimiridde mwaka guno ogwa 2025. Kati bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tutandika naye nja kutandika n'amannya ge gonna oba amannya ge mu bulambirira. Mwana mulenzi Code Gakpo amannya ge gonna ye Cody Mathias Gakpo nga yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 7 omwezi gwali gwa kutaano omwaka gwali gwa 1999 era nga wenkoledde vidiyo eno mu 2025 Code Gakpo alina emyaka giri 26 egy'obukulu. Yazaalibwa ali mu kibuga ekiyitibwa Eindhoven mu ggwanga erya Netherlands era nga ttiimu gy'akubirako omupiira ssaawa zino yeyo eya Liverpool era nga ayambala omujoozi namba 18 wamu ne ku ggwanga erya Netherlands era nga ayambala omujoozi namba 11. Njagala okutegeeza nti Code Gakpo yeegatta ku ttiimu eya Liverpool omwaka gwali gwa 2023 era nga contract ye esuubira okuba nga eggwako omwaka gwa 2028. Bwe tugenda maaso n'okumanya ku bazadde ba Code Gakpo njagala okutegeeza nti bazadde be bombi bakyali balamu era nga taata we ayitibwa Johnny Gakpo ate nga maama we ayitibwa Dineka Gakpo. Nga njagala okutegeeza nti taata wa Gakpo alinamu omusaayi omunagana era nga alinamu emirandira gya Africa. So mwana mulenzi ono abeera nga nte yazaalibwa ali mu ggwanga erya Budaaki nasobola okubeera nga ekyo kimufuula omwana enzaalwa eya Netherlands. Bwe tuyongera mu maaso n'okulaba Code Gakpo ayimiriza ata mu nsonga za love relationship mufumbo si mufumbo. Njagala okutegeeza nti wenkoledde vidiyo eno mu 2025 nga Code Gakpo si mufumbo wabula nga ali mukwano ne girlfriend we ayitibwa Noah Van de Beek era nga bano ababiri balina omwana omu nga yazaalibwa mwaka ogwo gwa 2024 era nga omwana ono wa bulenzi. Bwe tuyongera mu maaso ne Code Gakpo njagala kutegeeza nti mwana mulenzi ono obuwanvu bwe buli fuuti 6 n'obutundutundu 4 ate nga azitowa kilograms ziri 76. So nga nte bwe tugenda maaso n'okulaba ddiiro yatandika olugendo lwe olw'omupiira wamu n'ezo academies yakuliramu okuba nga nte akuza ekitone kye ky'okuzannya omupiira. Njagala kutegeeza nti Code Gakpo omupiira gwe yagutandikira katiimu ak'ekyalo academy yali eyitibwa FC Eindhoven Youth Academy eyo bwatyo gye yatandikira omupiira gwe mu mwaka gwa 2003 nasobola okubeera nga yavaawo omwaka gwali gwa 2007 ng'awezezza emyaka gyali 8 neyegatta ku Youth Academy ya ttiimu eya PSV Eindhoven wanasobola okubeera nga bingi bye yayigirawo paka ate bwe yasobola okubeera nga nte avaawo omwaka gwa 2016 neyegatta ku ttiimu eya Jong PSV era nga eno ye reserve ttiimu eya ttiimu enkulu eyo eya PSV. Bwe tuyongera mu maaso n'okumanya ddi Code Gakpo yatandika professional football ye oba omupiira ogw'ensimbi njagala okutegeeza nti omwaka gwali gwa 2016 bwatyo yasobola okubeera nga nte afuna debut ye ku ttiimu eya Jong PSV era nga nagambye eno ye reserve ttiimu eya ttiimu enkulu eya PSV era nasobola okubeera nga ttiimu eno yagizannyira yali ezannya mu kibinja ekyokubiri wali mu ggwanga erya Budaaki era nga mukadde ako yalina emyaka gyali 17 egy'obukulu. Ate nga bwe tugenda maaso n'okulaba ddiiro yatandika okuzannyira eggwanga erya Netherlands oba ku national team tuyinza okuyita senior international career. Njagala kutegeeza nti omwaka gwali gwa 2021 bwatyo yasobola okubeera nga nte afuna debut y'omujoozi gwa ttiimu enkulu ey'eggwanga erya Netherlands bwetyo Netherlands bwe yali ezannya mu kikopo ekya UEFA Euro owa 2020 era nga njagala okutegeeza nti omupiira guno yajja ava katebe bwetyo Netherlands bwe yali ezannya eggwanga erya North Macedonia ate nga golo ye eyasookera ddala mujoozi gw'eggwanga erya Netherlands yagiteeba mwaka ogwo gwennyini ogwa 2021 nasobola okubeera nga nte yeegatta ku abo abaateeba golo ennya Netherlands bwe yali kuba eggwanga erya Montenegro. Bwe tuyongera mu maaso ne Code Gakpo njagala okutegeeza nti bukyanga atandika okuzannyira eggwanga erya Netherlands yakagizannyira empiira giri 38 yakateeba golo ziri 15 wamu n'okola assist ziri 4. Bwe tuyongera mu maaso n'okumanya ezo ttiimu ze yakazannyirako omupiira bukyanga atandika professional football njagala okutegeeza nti Code Gakpo omupiira gwe ogw'ensimbi nga bwe nagambye nti yagutandikira wali ku Jongo PSV era nga wano yaliwo okuva omwaka gwa 2016 paka 2018 era nga akabanga ke yamalawo yasobola okubeera nga azannya empiira gyali 26
ko n'okuteeba goolo zaali 17. Omwaka ogwa 2018 paka 2023 yali wali ku ttiimu eya PSV Eindhoven era nga wano yamalirawo ddala akabanga ak'enjawulo kubanga nte yali ayise mu mitendera egy'enjawulo ku ttiimu eyo eya PSV Eindhoven era nga wano kumpi yakubirawo sizoni zaali 5 ng'akadde ke yamalawo yasobola okuba ng'azanya emipiira gyali 159 n'ateeba goolo 55 wamu n'okukola assist zaali 49 mu mujozi gwa ttiimu eyo eya PSV Eindhoven era nga bw'atyo ku ttiimu ya PSV yasobola okubeera nga akola performance ey'amaanyi yamuleetera ne Liverpool okubeera nga nte emwegomba mu sizoni eyo ya 2021-2022 ate ng'omwaka ogwa 2023 paka olunaku olwaleero Code Gakpo yasobola okubeera nga nte yeegatta ku ttiimu eya Liverpool era nga wenjogerera yakagizanyira emipiira giri 127 yakateeba goolo ziri 41 wamu n'okola assist ziri 16 mu mujozi gwa ttiimu eyo eya Liverpool. Bwe tuyongera mu maaso n'okumanya ebyo bikopo Code Gakpo bye yakawangula bukyanga atandika okuzanya omupiira, njagala okutegeeza nti ku ttiimu eya PSV Code Gakpo yawangulirawo ebikopo byali 4 era nga ku byo kwaliko ekya liiga ey'okuntikko ng'ali ku ttiimu eya PSV kyali kimu mu sizoni ya 2017-2018 n'awangula KNVB Cup zaali 2 mu sizoni ya 2021-2022, 2022-2023 wamu n'okuwangula Johan Cruyff Shield mu sizoni ya 2021-2022 ate nga ku ttiimu eya Liverpool yakawangulirawo ebikopo 2 nga kwe kuli ekikopo ekya Carabao mu sizoni ya 2023-2024 wamu n'ekikopo ekya Premier League Liverpool kye yakawangula mu sizoni ya 2024-2025 ate nga bwe tweyongerayo maaso n'okumanya ezo awards zazze nga awangulanga omuzannyi, njagala kutegeeza nti Code Gakpo y'omu ku bazannyi abalina awards ez'enjawulo mu bikopo eby'enjawulo ko ne mu league zazze nga azanyiramu era nga njagala okutegeeza nti mu sizoni ya 2021-2022 ng'ali ku ttiimu eya PSV wali mu ggwanga erya Netherlands yasobola okuba nga nte awangula award eya Dutch Footballer of the Year ko ne awards endala ez'enjawulo zazze nga awangulanga ate omuzannyi ate nga bwe tweyongerayo maaso n'okulaba omuzannyi eyamusikiriza okubeera nga nte ali kino kyali oba omuzannyi gwe yakula yeegomba, Code Gakpo akyogera lwatu nti ye yakula yeegomba omuzannyi ayitibwa Cristiano Ronaldo oba abasinga gwe tumanyi nga CR7 nti ebintu bye yalinga akola ng'alina omupiira amaanyi ge yalinga akozesa ng'alumba omulabe ko n'okuteeba goolo byamusikiriza okubeera nga nte omwegomba akabanga konna konna ate nga bwe tweyongerayo maaso n'okumanya ebyobugagga bya Code Gakpo bye biyimiridde mu mwaka guno ogwa 2025 njagala okutegeeza nti ebyobugagga bya Code Gakpo bikubisibwamu miliyoni 24 mu nsimbi eza dola oba ky'oyinza okuyita $24 million era nga bino ebyobugagga abifunye ng'ayita mu musaala ogwo gwafuna ku Liverpool buli wiiki kubanga afuna emitwalo giri 11 mu nsimbi eza Bulaaya kw'otadde n'akasente ke yafuna mu contract Liverpool ng'emugula okumujja ku PSV wamu n'ezo deal ez'enjawulo z'alina nga ambasada waazo okuli eyo eya Puma nga nayo emuwera ddala akasente akawererako ddala. Yoyo abadde Code Gakpo sigenda kubanga nsukawo naye okujjako kubanga nkutegeeza nti bw'atannaba kubanga osubscribinga joininga family osobole okubeera nga nte omanya ebikwata ku baserebu bo ab'enjawulo wano mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda ko n'okunyumirwa firimu ez'ebina Uganda nga zizanyiddwa mu lulimi Luganda. Fonna sigenda kubanga nsukawo, Mukama Katonda abeere nga akunkuumira, tusinkane mu vidiyo eddako. Bye bye.